mawulire gannaku Honorable Kato Lubwama era nga ono yali mubaka ng'akiikirira ekitundu ky'e Lubaga mulwadde muyi nnyo yeetaaga okubeera nga aweebwa ateekebwako essaala ez'enjawulo. Butereevu nkwanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga ompuliriza oli ku Fahad Pro era nga ali eddoboozi eryowulira essaawa eno. Amannya gange bampita Fahad Pro era nga nkwanirizaako nyongera okubuuzaako egigenda gitya egy'okwasaganya nammwe abamaliriza egya leero mbakulisaayo. Olwaleero ntuuse n'amawulire ag'enjawulo era nga tetunnaba kugenda mu maaso nkusaba obeere nga osubscribinga gwali abadde tannaba kubeera nga osubscribinga kubanga wano tukutuusaako amawulire agaakagwawo, amawulire agali mu ba celebrities, amawulire agali mu bifo eby'enjawulo. So nsaba obeere nga osubscribinga ate tubeere nga tutambulira wamu ffenna. Munnanga mpuliriza olunaku lwabadde lwakubiri omwami Sam Mathias Walukagga ate nga ono meeya Mulamba yasobodde okubeera nga bambi afiirwa taata we kitalo nnyo nnyini ddala. Munnange ng'ennaku z'omwezi 23 taata wa Mathias Walukagga yasobodde okutwalibwa ku bijja by'aba kitaabe oba ku bijja by'abajjajjaabe sayidi eri e Masaka era nga wabaddeyo abantu ab'ebitiibwa bayitirivu. Mwabaddemu abantu ab'enjawulo okuli abayimbi, okuli bannakatemba, okuli bannabyabufuzi omwo nga mwe muli His Excellency Bobi Wine, Elias Lukwago, abantu bangi nnyo basobodde okubeera nga bajja ate n'abayimbi ate nabo basobodde okubeera nga bajja baziikireko munnaabwe kubanga Mathias Walukagga omusajja muyimbi. So mu bayimbi abamu ku bazze twadde tukyali awo we watuukidde omuyimbi Bigeye Starboss. Bigeye Starboss ono nno teyazze eka yazze n'abakuumi be babiri. Kaakati nno Bigeye yadde yakatuuka ne Catherine Kusasira ate nga presidential advisor naye we yatuukidde munnange nno atolowooza ebintu byatambudde nga bwe babadde babisuubira si bwe byatambudde. Nga bw'omanyi nti mu kuziika tebagabaayo invitation, buli muntu alina eddembe okujja okuziika waayagalidde. So twabadde tuli awo abantu abo nga batuuse naye abantu basiiwuseemu empisa kubanga twagenze okulaba nga omwami Bigeye Starboss n'omukyala presidential advisor nga basimbibwamu obwala. Abantu babagobye entyagi mu kuziika ne babagamba muddeeyo. Abatasobodde kubeera nga mubulaba kansuke mbubazannyire ate oluvannyuma tugende mu maaso. Abantu bano olwagobeddwa mu kuziika, abantu ab'enjawulo basobodde okubeera nga bavaayo ne bawa endobooza zaabwe era nga muno mwe mwabadde omukyala ono akola ku TV, akola ku Sanyuka TV ne NBS amanyikiddwa nga Zahara Totto. Balina program gye bakola awo bagita Uncut, bagikolako ne mwana mulenzi Keys, Kawalya Keys ne Zahara Totto. So nabo basobodde okubeera nga bawa sayidi yaabwe naye ate ye Zahara Totto oba ngambe nti yakisussizaamu kubanga yabadde live ku mpewo ate yamaliriza nga ayogedde ebigambo ebinene nga bw'ogenda okubeera nga obiwulira. Yasobodde okubeera nga alumbagana principal n'amugamba nti wasobodde okubeera nga olaba abantu nga bakola effujjo ate n'obutabakomako. Lwaki walabye abantu nga bakola effujjo ne batuuka okubeera nga bagoba bayimbi banno ku mukolo n'otabeera nga obakomako. So kansoke mbazanyire ebintu bino kubanga baga nti lubale w'omulamu tasamirirwa. Kansoke mbatereko amaloboozi ga Zahara Totto ate oluvannyuma ate tugende mu maaso. Nentuukawo ate ngeza okulaba nange balinga bemumanyi okulaki okubamugende
akuvamanga obezeri songo so sinza kukugamba nti obaki otegedde munnange nga nzizenga abantu abala bonna ebaze kuba oli afiiridwa muyimbi munnange otegedde muyimbi munnaffe era abaddewo n'abayimbi abalala otegedde sinti sipefika nti ababaddeyo kiwulira era ntuseewo okuba era mukwano gwange ng'omuntu otegedde so munnange bw'aba afiiddwako taata we nze kumuziikirako otegedde kumukungubagirako ng'omuntu so munnange naye ngenza okulaba ng'embeera bwetyo ng'ebeerawo bwetyo era tebanzikiriza kubeerawo yadde eddakiika eziwera 10 oba 5 otegedde so kyekituuseewo ne ngamba nange nentasobola kuŋŋamba eyo naye ngaekirungi nti ngamba ndi bulungi sifunye buvune bwonna yoke ekisinga obukulu abantu bennyini be babagobye oba ne bayimbi bannammwe sina muyimbi munnange gwendabyeeko angobye oba ngambeko ekintu kyonna wabula kyannaku kyennyamiza kale kyo otegedde kyannaku nti nemba nkyogeraku mbeera mpulira bubi tegedde nze ndabye bulabi bali nga batandika kwogera bigambo bisongo bisagala kwogera tegedde so kagamba ndowooza mbu babakoowa nti bakoowa ki tebaani tegedde so I don't know. Zahara maife ebyobufuzi tetubitegeera nnyo naye ffe wali omugato tukola ki wetutegeera awo tusinga okumanya Bigeye bamuleke kubanga naye muzadde ate alina abooluganda alumwa naye era naguno omusango gusalira principal mumwe mwenna mu bantu mmwe mwenna abakulu ababadde batuddaawo nedda si kusobya mu bantu abakulu mwenna ababadde batuddawo mwabadde temusobola kugamba bantu beesonyiwe Bigeye mwabadde temusobola kuyingira mu nsonga eyo ne mubagamba banaye muleke Bigeye waji mwabadde temusobola baleke Professor Bigeye eryo liba ttima abantu bayina ettima bayina effubitizi mwamukoledde ettima mwenna abakulu ababadde awo mwabadde temusobola kugamba obwo bufaani obwo obwabadde awo bali obwo ku kyalo bamenya bikajjo by'abantu omuntu obwo bw'oku kyalo obwo temusobola kugamba ku bantu abo nti oli omwana muto mumuleke Zahara kaakati ekiriwo ebyo ng'obibalekera kubanga baga twabikwase principal tubimukwasizza naye tuddemu twebereremu tubeeranga mu bantu abakulu nga mmwe nga tuzza kamera tuzze kuziikireko omusime w'abeene omuntu ataddemu amafuta gavuze bambi ajje naye abeerewo mumuyirangawo jjugira mu kuziika tebagaba invitation be bamu be bagamba wano anikati era tesupportinga bayimbi batera kola ki tebatuyirawo omubiri tugubayirawo tuyinza tuzze Masaka tugobye omuyimbi munnaffe mweryammwe mwenafuye ekyo kibanafuyiza mwenna ababadde mu kuziika bonna bona bamaneja mwenna munafuye mwenna waji bonna banafuyiddeko Zahara nze katoddamu nakumbulira abantu abali awo twayagala kyukakyuka abo babaddewo nga bagoba Bigeye nga bonna bafugumiza agatama nga bonna babatika agatama today it is him tomorrow it will be you and cat definitely tujja byogerako ffe tetwekubiira ate tujja byogerako tweyongereyo Zahara tonyiga nkumanyi wonyiga muganda wange agonjaga kuba ndi ngabakubyani akacupa principal ebyo n'ebigambo byabadde bya mukyala Zahara Totto akola ku NBS Sanyuka TV ku program bagiyita Anikati Karakata so nga bw'obiwulidde sijja kwongerako na kimu kakati ino twadde tuli awo ate ne tufuna esaidi eya presidential advisor omukyala oyo amanyikiddwa ennyo nga Catherine Kusasira era naye bw'ati bwe yasobodde okubeera nga alambulula ensonga ze tugeze kuzikirako munnaffe nti ebitambudde bulungi nkali nga mulabye abantu nti bakyagalanye batubulekanyidde nga mumanya abantu naye ekyo tekiraga buli tuwa kyabuvunaanyizibwa kubanga ebintu ebisinga okugatta abantu kuba kuziika na mikolo egy'enjawulo oba egy'essanyu oba egy'okuziika tugeze ne tuziika olabira omuntu akwagala tugeze kuzikirako munnaffe
Mutwale bwajja kukulunja kale nga bwolabye abantu bataagalanye batulekanyidde ng'omanya abantu naye ekyo tekiraga butuwakitusabunanyizibwa kubanga ebintu ebisinga okugatta abantu tugenze kuziika nga mikolo egy'enjawulo omuntu oba egyessanyu oba egy'ennaku omuziikira omuntu kibakwata kwagala omuziikira kubanga abatwala Mujjana bajja kulikulunza mukubbe kubali walukagamulema mulungi alina kyawagira tomulawongeza ofyozange nga jjana nnyambako ng'omuntu bayita abayimbi tuyifuna tugenda omungi gumwe muno mu disoti yange okitegeera ati abatabayingiza mu mukazi ekyo ojja kusanga nyumya ne bugwa nenyumya naye omuziikirako ng'omuntu musanga nyumya ne bugenda tutulina alubaaza kungoba otatutikisiwalimutuliza kuba munne Yes, nga bwe nabadde nkutegeezezzaako nti abantu ab'enjawulo basobodde okubeera nga bavaayo ne bawa sayidi yaabwe ne bawa endowooza yaabwe ku kiki kye balowooza ku zino ensonga ezatuusewo ku bayimbi b'eggwanga Big Eye Starboss ne Catherine Kusasira. Nga muno mwe muli omwami onono Die Hard nnyo wa Catherine Kusasira era naye yasobodde okubeera nga atuwa sayidi ye. Ya ebigambo bino sigenda kubeera nga mbyogera naye kambeere nga nkuwa akatambi kano oba nkuzanyira akatambi kano osobole okubeera nga owuliriza biki bye yayogedde. Mmwe bimakedo mmwe mbuuza mmwe bisiraani mmwe bimpene gumbe binjirinjiri kusasa ne bigaye ekibabagobyamu kuziika kiki we mwabadde mukola mulanga mwagambyeko nti okuziika kwa banupu kokka oba nga temwayawudde oba madde mu just mbabuuza ye naye kyakyembuuza sensi twabadde za NRM mwe temwaziganya amabugo nga temwaziganye ngamba mbuuza mu bisiraani mwe abagobye kusasa ne bigaye mu kuziika bisiraani mu kiva Museveni akyatufuga nnyo paka lasti abantu bakuvadda mu politics bali mu byakola mwe abanaku abatalina lugenda abanaku abawejjere mugoba kusasa mugoba Big Eye mbagoba ngani mmwe mbagoba ngani mmwe balunanga jjole y'amazzi ku manyoko omukazi azze kuziika owulira ne Big Eye bazze kuziika bajja kuziika bisiraani mu abanupu mwatutama mmwe mwatutama obuyayo bwajjudde omukazi abazze kuziika owulira bazze kuziika twakutama gwafu twagaba wadde namba gumwali gaganyi ti ga NRM singa omusikale kukazi abankubidde pawukoni mu mugongo mmwe bitunulanga ebiwottonono gasira buloolo ku manyoko olwa kasikenda mu video awo kona kawunya n'enkwa kona kawunya enkwa kona kambadde oba katya kali nkatunda katafa kona kajja kakuba kasasa genda ukala kazi gwe gwakana kugwe komanyoko ani akumanyi tomene oba nelogera na sona embo likosasa olompo ko yesa mugoba ngani gwe nja kuno nyagwe nkubalula empimu mpurukutomo katunula ngebe nyinyi kumanyoko neno nyejule wa nyoko omuntu abula bulinga endobe gasya bulolo mizimwe tunulidde akakazi wali mwawo bakusasa katunanga obusuliri bw'amazzi gwana erijja mu kusasira kakazi gwe ku manyoko omuntu nyanga jjule w'amazzi n'amagezi mugagendera bw'omanyira kusasa gwana mwala amanya gwa mugoba mukuziika mu bisiraani Museveni fugira ddala
abantu bavudde mu politics bali mu byakola mutukomeza police mu bisibije mujaze banjazika wate mwalaze omuntu okuzika kwa banupu ne tukimanya mulingo omutawajju gw'ettaku gasiya bulolo mukusasa Ne Bigeye bave wano Bigeye muganda wange tukwagala nnyo kale nkusasa mama Kabina enseeka God loves you naye abanupu obiye munaabukomyamu abanupu mu bisiraani mmwe we munaabukomyawa bonna balinga amakiru gasiya nyabuli nyasinga mbaddewo nale banyatudde mayiro 8 mu manyoko balinga eggoli amazzi bajja mujja mutubotokera ebinyu ku manyoko temudda mubotokera ku bannammwe nopo mwe baani mmwe amanyira kusasa Ne Bigeye mwe baani balinga ebisijja by'ekibadagasiya emabegako awo twalaba ebifaananyi ebya Honorable Kato Lubwama nga alinnye agenze mu ggwanga lya Turkey twaddamu okulaba nga ali ku operation bagenda ne bamukola operation alinamu obulwadde obumulumaaluma bambi so twaddamu okuwulira nga operation etambudde bulungi era nga obutambi bwe twaddamu okulaba awo ng'alina kukuba atambula ng'ali bulungi so amawulire bukeeredde olunaku lwaleero ate gannaku nnyo nti Honorable yasobodde okubeera nga addizibwayo mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi nnyo nga n'okwogera tasobola kwogera obutereevu mbakulisaayo mu vidiyo ezo ze tusobodde okubeera nga mbalagako olunaku lwaleero mbeebaza mwenna buli omu gy'asinzira okubeera nga mpuliriza amannya agange yenze Fahad Pro era nga nkusaba vidiyo eno nsaba ogiweka like era womala ogiweka like commentinga wendowooza wansi awo mu comment section comment section mu vidiyo eddako tugenda kubeera nga tusoma comments ezo so musubscribing abatannaba kubeera nga musubscribinga ate womala okusubscribinga making sure nti okoona ka notification bell nti kano kennyini kajja kuyambako okubeera nga buli vidiyo gye tutaddeyo gw'omu ku bantu abagenda okusookera ddala okubeera nga ate bagifuna amannya agange bampita Fahad Pro era nga mbasaba tusinkane mu katambi akaddako temuvaawo.